bwe lutuukidde olunaku olwaleero ng'abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo mu ggwanga batandise okukyusaamu ku bukodyo bw'okuwenja akalulu. Mu disitulikiti y'e Kamuli abawagizi b'omumyuka wa pulezidenti owookubiri era ng'avuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Rebecca Litwala Kadaga basazeewo kugenda mu malwaliro nga bamatiza be basanzeeyo okulonda omuntu waabwe. Bano batandikidde ku ddwaliro lya Kamuli General Hospital ne beeyongerayo ku Kamuli Mission Hospital, Busota Health Center, Bupadengo, Mbulamuti ne walala. Eno bakira abalwadde be basangayo babannyonnyola ku bintu omuntu waabwe byasobodde okubakolera oluvannyuma ne babasaba okumuyiira obuwagizi ku lunaku lw'okulonda. Eno abalwadde babategeezezza ebizibu ebibasoomooza naddala ebifo abakuumirwa abalwadde ab'enjawulo ebitamala, eddagala ettono n'ebirala bye bandyagadde babakolere. Otuukanga gazira bwidandabiri bakutambuza olugendo ati kyakufa maseeyo okula eddagala ate twaligula nga tuli mulamu bbeeyi abe tuli bubi ekyamalwaliro gano tuli bubi bwenera enjira nga tibimala olw'ensonga kuba bwonna tusiisa omwana abantu babaire bayibuzi ffe twatyama wansi paka bwire kukya n'omulwaire nga tuzeeye tuli kumuti ng'ate ebitanda bikoze eki bibiro banaaba zimbe balwaire bye basobola okubaamu ne badeniga. So tuzira emergency ward, tuzira ward da cancer, tuzira wards da TB, tuzira wards da ni theater. Actually ni theater yonna tetukola ki tetumala. Ng'oggyeko ebyobulamu waliwo n'ebirala bano bye baagala abakulembeze baabwe babakolere. Ag'amaanyi ag'okunywa amalwaliro twadaaga tulisaba buyambi mama Kadaga kiruukirire tuli kulira entambula enjira donka tuli bubi maama. Oluvannyuma babadduukiridde n'ebintu eby'enjawulo omuli emmere, sabbuuni, sukaali n'ebirala. Ebintu atwaire emmere yatuwa etishaati yatuwa n'embizzi era abeewo n'amatishaati twafunanga gakyere era tujja kutiikinga buli wali baasi. Akulembeddemu enteekateeka eno Helen Olga Namutamba, minisita w'obwakyabazinga, asabye abantu okulwana ennyo okulaba nga bakola ku ky'okuziyiza endwadde nga tezinnaba kufuuka kizibu. Ono asabye abantu b'eno okuyiira Kadaga obuwagizi ssaako ne Pulezidenti Museveni. Asabye alikwenda Kamuli ne beesinge kulonda Pulezidenti Museveni mu Busoga munamuna kubanga Pulezidenti Museveni Mama Kadaga batambwira olugendo luwanvu ate alikwenda wano we twemereire wano Kamuli erifuuka ku site nga Pulezidenti ni Pulezidenti Museveni nga Mama Kadaga ni mama waife wa Busoga.